Kaba feyoswe manya gange nze Sekasala Michael jagala nyo Yesu wanga yandokola atera nkyatambula naye wanga waliwo okulokoka kino bivaako naye nga abantu tebamanyi naye nze nkyatambula naye julia kuwetu kulokuna kwa wiikeeno ku mulimu twafiiriddwa munnaffe yajja bulungi n'akola ku makya naye ku ssaawa 12:30 ku ssaawa nga 10 nawulira ekintu wano mu kifuba kimunyiga nayita banne bamulusa mu ddwaliro mangu ye ku ssaawa ng'egi emu yokka agenze. Era bwe yamaze okugenda ku Friday ne tujja ne batubuulira amawulire ago yona ofiisi y'enyogoga yabadde musiraamu bayita Swahili abantu bataga okubanna twabadde naye wali kati abalala ne batandika okwogera ne bagamba bannange tulye ssente zaffe banaye tulye ssente nga bukyali banaye tulye ssente kirabuleeruzija ne mbagamba bannange tikyakulya ssente naye ne bonoozibya olagawa naye bagamba bannange si kulya ssente ye solution nedda naye bwe bava bannange tulye ssente zaffe bannange tulye naleka ssente zizo yalise buli kimu. Omusajja n'emmotoka yagipaakinze awo n'alekamu n'essimu ye emmotoka nakati ekyali waawe naye bagamba ekintu kimu bannange sikulya ssente naye olagawa bw'ova essaawa eno ng'omusajja omulabye yazze n'akolanga ffe ffenna neffe weetuli naye ye teyakoze eki yamazeeko ate bale atalina mu ssaawa za mulimu yatalina ne n'akola ki naye gwe Mukama bw'akuyita essaawa eno olagawa kulya ssente ye solution kimanyi olwaba bamukume nawe mugamba bwe muti bale tulye ssente naye ne munoozibya nga tutereezezza era zirabagaya banaye mutereeze tomanyi ssaawa nga yasibudde waka bulungi najja ku mulimu nga ffe nawe tukola tuvudde waka fenna siwewaawo omanye ekigenda okubeerawo essaawa emu oba bbiri eba mu maaso tomanyi naye tutereeze obulamu tutambule mu kwenenya essaawa yonna tomanyi kigenda kubaawo kubanga kyo ekyokufa Mukama yakitukweka naye obulamu obwo bulutya kyebamenyala obalekera oba wali watannalokoka olwaleero nga wazze oba bulijjo ojja naye nga weerimbiko omwo lokoka nga n'omusomo talala kuyitayo oba omuliza talala kuyitayo gwe jangu buziba kusalire Amina. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Omuweereza waffe kyayogeddeko kituufu nange ewaka ewaffe tubadde ne mulirwana waffe lunaku lwajjo yagambye nti alina ekimuluma mu kifuba naye olwamutudde mu ddwaliro omusajja teyakomye era bwe kuba nga akulokoka bannange tutambule nga kyatwewunyisiza. Abooluganda Mukama njagala okwebaza Mukama olw'obulamu ate neebaza Mukama najjaku wano okwegayirira nina ekyetaago kyange nabineetaaga nga nina bye mmanja naye munaabe Mukama yabakwatako golo wekwasala nasalira ddala ate nga
kitegeeza nti tujumbira ekyoto si bwe buli Mukama yeebazibwe. Kaakati bwe tuba nga tulinamu abaana emyaka eno okutuuka ku myaka 10 oyo basigale kale nsumba ge basigalimu nsumba basigalimu bawulire ekigambo. Nsaba nkusabe Mukama wange Taata Musumba ojja otuyitira omubulizi olwaleero. Nenda togenda sigala wano kubanga agenda okujja nange simusobola kumusobola. Kama yeebazibwe bakwendi sawulira bulungi. Kama yeebazibwe kulya bulungi mumpulira. Kama yeebazibwe kakati batunaba okugenda mu kigambo yatufunira dakiika emu yokka tutenda akabanga tusabire ebintu bibiri. Waliwo olukuŋŋaano lwe bagambye olwa yegeyege nyegenyege. Ebintu ebyo bya bukaba bya bwenzi, mulimu okunywa enjaga, bibi bya sitaani bennyini nyini. Ate ekyewuunyisa balemedde kubagala Uganda. Omanyi Uganda mu Luganda kyandibadde ensi nakazadde maama. Ku lukalu lwa Africa Mukama yalonda ensi Uganda okubeera maama. Y'ensonga lwaki abayimbi abasinga obungi oba Abakongo oba Abazaire oba baki baagala balonkingira albamu zaabwe. Lwaki? Kubanga bamanyi bazaalira wano bakikolera wano kijja kubona amawanga gonna. Era n'Abasungu bennyini baagala okukola ebintu byabwe bakusookera wano bakimanyi mu nsi ey'omwoyo. Kakati njala tuyimirire ku bigere byaffe tukoowole Yesu Kristo tumugambe ennaku ezo ze balonze 15 twa 19 kuno mwezi wiikendi etandika tebijja kubeerawo. Twasaba wiikendi eyaggwa eneeno tugamba Mukama empewo ey'amaanyi ebafuumule omuliro guve waggulu gubookye baleme kukuŋŋaana mu nsi yaffe. Lwaki? Eno ensi ya Katonda. Ekyokubiri omu ku badinkoni mu kkanisa mukyala Esther Agwanga muwala we bamulongosa ku lunaku olwokuna yafuna olubuto ne lugenda mu kifo ekikyamu. Akano bamala omulongoosa ebibeera bingi ne bitagenda nga bulina okubeera. Babadde mu ddwaliro ennaku zonna ezo bavuddeyo olunaku olwajjo ate babazizaayo gamba biri awo bwe bityo. Naye ate kino obujulizi mujjukira famire yali wano nga bagamba bazaala omwana n'abalwalako Mande balimuyita Michael ne Lucky. Gyoyankubidde betubadde nga twogera buli lunaku nga baweereza essaala nga tusaba ekiro bankubidde sinagamba Nsumba omwana azibudde amaaso. Eyabadde ku oxygen bamudde ku oxygen n'abeera nga tuli ku oxygen for about 4 hours okumala ssaawa nnya. Katonda waffe akola banna mutayongera amaanyi mu kyoto kino bane mujje ku lwokusatu tubeerawo wano mujje tukoole Katonda. Bwe tubeera omu tugoba 100 bwebeera ababiri mugoba emitwalo mulamba. Kati bw'oba tozze oba wagira mulabe sitaani obeera muwagizi kyandako kiba naye twebuyobane katwimuke tuganye nyegenyege kola yimuse eddoboozi lyo gamba nedda nyegenyege tugoba mu Uganda yimuse eddoboozi Oluganda yimuse eddoboozi. Ora bakaya rebo tarabariko rebo tarababa gasoli ribari yararabaye Oluganda saba tuganye nyegenyega mu Uganda tajja kubeera Jinja tajja kubeera Munyonyo tajja kubeera Kampala tajja kubeera Munyonyo tajja kubeera Soroti tajja kubeera mu Uganda mu Africa. Mugobe mukobola Mukama asindika bamalayika be bagenda babasindikiriza paka mu nsi ezo ez'eddungu eteri bantu
kifiireeyo abanyegenyege rimo tarabakasote nimaye ekwegweseni nimalagato nimayogodo nimaye rete nimalakakase nimato obakame nimaye rerekedo nimaye imagagasono nimaye komomoseni nimayerebe rimo tarabayerebe tukutula obusumo bwanyegenyege okutawanya eggwanga Uganda kutawanya abantu abaana baffe emyenge egy'omwenzi egy'obukaba obubbi okunywa enjaga okunywa omwenge obutamiivu eddogo obulogo emisambwa ebyokola amajini tukutula mu nnyina Yesu Kristo omwana wakatondamu nyegenyege tojja kubeera jjinja tojja kubeera ntebe tojja kubeera kangulumira tojja kubeerayo nirigomera Yesu Kristo tukwanira eggwanga lino lya Yesu Kristo yalitonda tugaana tukugomesa erimodana malabo boseni limayekeneniwo ebegeme nimalagababagosoliwo enenimalakababa erimoterimaye erimosayagame nimayerere tukutula Mukama abakuteeseteese sente zibajjeko zibajjeekayi Mukama bajjeko kuganja Mukama leeta omuyaga kukunte Yesu kukunte Mukama bonebere bategese tubikonfisa Mukama tubigaana ali Yesu mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu remota era Mukama tuwayo oluganda Susani abadde omulwadde mu mikono gyo omwana oyo Mukama muwonye omwana oyo tajja kufa ajja kubeera mulamu era Mukama tusaba omukono gw'okuwonya Yesu nga omuganda waffe Esther Akero ali mu ddwaliro kaakano Mukama obaviireyo balwanirire ali Yesu tulagira buli mbeera yonna ebadde batawanya edde mu nteeko mulinnya Yesu Kristo Yesu era Mukama tukwebaza n'omwana ono yazaalibwa natuna okutuusa miracle Mukama tukwebaza nti kyo yaguddewo amaaso era Mukama nkusaba okuba n'olunaku olwaleero aggulewo amaaso ge watugireko nga yeebase oba nga kyeyagalire era akagenda okussa Mukama tulagira amawuggwe g'omwana ono gabeere nga malamu era malungi era Mukama n'ebintu ebyokolako omulamu bonna bibeera bikola bulungi oba gabeere Mukama kussa oba kulya oba kunywa oba kufuluma buli nsobera Mukama tereebisobola mu mwana wa Yesu Mukama tukwebaza Mukama tukwebaza Mukama tukwebaza era Mukama tulina okwebaza nti ekkubo lye baatuwa tutandise okulikolako Yesu litandise okuvaayo Mukama tutandise okuvaayo Yesu Mukama tukwegayiridde Yesu twatandise omulimu nabwo ogubaliriza Mukama era Mukama n'ekisimbe kyaffe wano Mukama twawanyiziddwamu Mukama tukola emitayimbwa gye emitayimbwa benalina gye mulimu gye ejja 20 to 10 ejja buli kikadde namugye emitayimbwa n'essementi n'amayinja n'omusenyu wamu n'amabaati n'akasolya tubikoola mugye mu linnya Yesu Kristo tubaseeko tusire Yesu Kristo ayi Yesu kati nga muddu wajja okuwulira ekigambo kya Katonda museeko amafuta ag'omwoyo mutukuvu tuwulire ekigambo kyo kitukyusa mu mutima gyaffe Yesu tufuuke ekyo kyogala tubeere ekkanisa eno ebeera kkanisa ya butuukirivu nga teyamazima ng'ekutya era nga tukusinza Mukama era Mukama nga twewaayo Mukama n'okuweereza okutuusa olunaku lw'olidda Mukama tukwebaza mulinnya eddungi era erisinga amaanyi era Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu amen oyinza okwetulirako omuganda wetuulireko kakati era ku bayibuli yo gamba nkuza neiba yalatulaba ku bayibuli yo neiba Mukama yakulaba ku bayibuli yo mutuulire mu maaso tomutya mugabe neiba njala kulaba ku bayibuli eri luddawa mutuulire neiba ddamu omubuuzo gw'okusatu muze neiba bayibuli eri luddawa inakufuuka bbanja n'akatabo kawandiikamu nako kajjeeyo wamu ne peni yaffe okumala kumpi weeks nga 3 oba 4 tubadde ku mutwe okunyweza okukkiriza kwaffe tulize ku nsonga nnyingi erinnya lya Yesu tuliddamu yawe netuyiga ebintu bingi nnyo ddala olwaleero kyamu kyamutandisa okulaba tuusa ku ddoboozi mwana wattu
buli bwe twazirunda tetuba wawanvu kwagala nnyo nnyo okimanyi ekyo ndowooza okimanyi baasi kyoli kale olwaliro tulina omukisa okuwulira ekintu ekyolwenyo n'endala tusobola okwesanga abalokole okunyweza obulokozi bwaffe ensonga eno gwe musaayi gwa Yesu omusaayi gwina amaanyi otugenda okuyigiraawo era njagala w'oluganda oba mu kigambo kino obeere munywevu kubanga buli okoola omusaayi emisimu gidduka tekiyinza kukuganya kubeera n'omusaayi kumpyawo kati mugate engalo banize mukyala Senoga Patience omubuulizi w'enjiri mukyala tumulekeyo ne Yesu. Abooluganda Mukama yeebazibwe tusanyusa okwalaba ku nkya y'olwaleero era leka tusabe esaala eno nga tugenda okutandika okuyiga ate omusaayi gwa Yesu Kristo. Taata wange omulungi w'ekisa ekinyinzija mu maaso go nga nkwebaza ate era n'ekibiina nga nkikwebagiza Mukama wange Taata Kabaka w'abakabaka Taata ayi omwoyo omutukuvu nze nvuddeyo kweyingirawo oba owulira abaana bo oyagala batereza oyagala mubosa bakisenga bayigire mulinnyera Yesu Kristo gulawo emitima gyabwe ekigambo kino kikwe kutaka eggimu babide okufuluma nga mwatu banaazibwa mulinnyera Yesu Kristo Mukama waffe amiina amiina. Abooluganda Mukama yeebazibwe bannange nsanyusa okubalaba nnyo ne mami mukyala mutyaba oyo naye muyita mami wange okuva edda n'edda mami era nsanyusa okulaba. Abooluganda Mukama yeebazibwe musomba nga bw'atugambye era wiiki 2 eziwedde abadde ayogera ku linnya erya Yesu Kristo eno eyakaggwa ate era n'atuleetera amannya aga Mukama Katonda waffe. Olwaleero omwoyo omutukuvu ayagala tuyigiriza ku musaayi amaanyi agali mu musaayi gwa Yesu Kristo. Kaakati erinnya musomba lyabadde atuyigiriza erya Yesu mu Matayo ekisooka 21 tulaba nga malayika jjajja n'agamba Maliyamu nti omanyi ogenda kufuna omwana ow'obulenzi erinnya atuumibwe Yesu n'erinnya eryo nga litegeeza okulokola abantu okuva mu kibi. Amiina. Naye ng'emabega w'erinnya eryo omusaayi gwakola ki? Gwasooka kuyiika. Amiina. Kubanga tulaba mu Abafiripi 2:8-9 nga Bayibuli etugamba nti yeetoowaza n'agonda paka ku kufa era bw'amaliriza emirimu gyonna Bayibuli etugamba nti Mukama n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna erinnya Yesu Kristo. Amiina. Kale olwaleero tugenda okuyiga ku musaayi gwa Yesu Kristo. Abooluganda Mukama yeebazibwe era nga tuddirayo ddala mu Baleevi badde nsaba munaffe atusomere ku Abaleevi 17 ekitabo ky'Abaleevi 17:11. Abaleevi 17:11 kubanga obulamu bw'ennyuma bubabuza era ng'obawadde ku kyoto otangiriranga obulamu kubanga omusaayi gwe gutangirira obw'obulamu. Bayibuli etugambye nti obulamu bwaffe butambulira mu ki? Mu musaayi. Amiina. Kasita omusaayi gutugwamu nga baba bagudde ku accidenti omusaayi ne gugwamu ng'akola atya? Ng'aba agenze. Mukama atugambye nti nno ekyo kye yasalawo n'akola. Mukama yeebazibwe. Era twagala okulaba nti mu kitabo ekikadde tulaba nti Katonda yasalawo n'alagira abaana be n'alagira kabona n'agamba nti olw'ebibi bya Isirayiri olw'ebibi byammwe munaakolanga ki? Munaasalanga oba nnyana oba mbuzi oba kaliga naye nga tekaliiko ki? Nga tekaliiko bulemu. Amiina. Kati ekigambo kino nti okutangirira kitegeeza ki? Kyekikolwa kyetukola nze naawe okwenenya byonna ebikoleddwa ki? Byetusobeza. Mukama yeebazibwe. Amiina. Abaleevi 16:5
Tusomere Abaleevi 16 kulonderwa wa 15. Awo anattanga embuzi ey'ekiweebwayo olw'ekibi ey'abantu n'aleeta omusaayi gwayo munda w'eggigi n'akola omusaayi gwayo nga bw'akoze omusaayi gw'ente ennume n'agumansira ku ntebe ey'okusaasira ne mu maaso g'entebe ey'okusaasira. Amen. Amina. Bali bakola naye tulaba obulungi bwa Katonda mu ndagaano empya n'agamba nti mwana wange yego ogenda okukola otya yego ogenda okuyiwa omusaayi gwo olw'abaana bange. Mukama yeebazibwe. Leka tugende mu kitabo kya Isaaya 53:5. Isaaya 53:5 naye yatuyitibwa olw'okusobya kwaffe n'aletentebwa olw'obutali butuukirivu okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emiggo gye egituwasa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ebigambo ebyo mubikubira mu ngalo bannange biwoomu Dawudi nga bwe yayogera. Amiina. Nti n'afumitibwa. Amiina. Bannange bamuteekako engule. Awo omusaayi ne gutiirika. Mu bibatu omusaayi ne gutiirika. Ne bafumita mu lubirizi omusaayi ne gukola ki? Ne gutiirika. Ebigere ne babigatta omusaayi ne gukola ki? Ne gutiirika. Mukama yeebazibwe. Nga Katonda amuwaddeyo. Bameka mu kifo kino asobola okuwaayo omwana we? Bameka? Nange nzenyini sikisobola. Oba mwamisiro nga takisobola. Naye Mukama Katonda waffe ye yagamba kampeeyo ki? Omwana wange omu yekka bw'ati. Ogwo omusaayi nga gumaze okuyiika ne gutulokola ne tuva mu bibi ne tusonyiwa ne tuva mu maanyi ag'ekibi. Mukama yeebazibwe. Mukama mumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Ekisooka essula ey'okusatu oluliro 18 lugamba nti ng'omusaayi ogwo gumaze okuyiika mwattu gwatuleeta eri Mukama Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. Tusomere ku Peetero ekisooka essula ey'okubiri okuva ku 9 paka ku 10. Peetero ekisooka essula ya 2 naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka ekika ekitukuvu abantu b'envuma mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo yabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kitangaala. Mukama yeebazibwe. Naye ebigambo ebyo bibuulira bannange abalokoka edda n'abakalokoka nti omusaayi gwa Yesu gwatufuula abaana b'envuma, omusaayi gwa Yesu ne gutufuula ekika ekitukuvu, omusaayi gwa Yesu ne gutuggyayo. Mukama yeebazibwe. Ne tulondebwa. Amiina. Bannange kyamaanyi. Kyamaanyi Katonda okeera ku nkya n'akulonda n'akuggyayo mu bangi. Mukama yeebazibwe. Obeera nga oli mwana ddala ng'amaze okukulonda si kiwanja asobola n'okuganya n'ekintu okutuukako ate ne bwe kiba nga kikutuuseko kubanga ayogera nti ebibonobono by'abatutudde ebingi naye bikola ntya mu byonna. Mukama yeebazibwe olw'amaanyi agali mu musaayi gwa Yesu. Mukama yeebazibwe. Kaakati ensonga eddako nti omusaayi gwa Yesu gwatufuula abaana ba Katonda. Mukama yeebazibwe. Kale kiraga mu muli baana ba Katonda. Muli baana ba Katonda. Kale mwali ekubidde mu ngalo ez'amaanyi okubanti muli baana ba Katonda kyamuwendo. Amiina. Nze waliwo omulabe Sitaani alina ebigambo by'abakuyisaayisaamu ne mugamba gano Sitaani olimbe. Nze ndi mwana wange wa Katonda ate wamala okukola statement eyo Mukama n'atuwugula. Lwaki? Nkimanyi nti ndi mwana wa Katonda. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti Yokaana ekisooka 12 nti abo bonna abali musembeza ne bamukkiriza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Mukama yeebazibwe. Nti ate tebalikola ki? N'okuzikirira tewali. Mukama yeebazibwe. Kati ate olwokuba nti bwe tumala okufuuka abaana ba Katonda bambi n'abeera ng'atukubiriza. Abaana bange munsabe mwatuleka mbabuye nti Katonda ono amanyi bye twagala naye ng'ennono ye ayagala omwana
omwana osobola ki osooka omusabe si kyekyo kati obiso oyinza ogamba abimanyi byenjagala ampe bubi ayagala osooke omusabe oyo mukama katonda waffe mukama yebazibwe Matayo 7 olunyolo 9 paka ku 11 Yesu yagamba nti mwe bataata ab'oku nsi abajjudde ebibi omwana bw'akusaba omugaati tomuwa jjinja omwana bw'akusaba ekyennyanja tomuwa musota Yesu n'amazza n'agamba nti bw'abanga mmwe abataata ab'oku nsi ate nga muli bwonoonyi ate nze kitange obw'omuggulu bwe munansaba siibawe ebirungi ebisingawo mukama muwulira ayagala mukole ki mumusabe mukama yebazibe Abalumi 8:32 agamba nti bwe mbanga nawaayo omwana wange omu yekka amiina nemuwaayo n'abafiirira ebibi byammwe nze n'oyo omwana siibawe ebirungi n'okusingawo ebigambo bino kyakati mubitegedde mubitegedde kwegamba mu bulinga eri Katonda ye aliredde okukola ki okutuwa kubanga Bayibuli egamba nti ensi n'okugira kwe byonna naye tusabe twafuuka abaana ba Katonda amiina lwakuba nti obuzibu obuliwo okusaba kubeera kutono si kyekyo nimbye kubeera kutono otu ne tubeera tungi ne twebakakalamba ekiro si kyekyo netazukako kusaba kumunoonya kumakya ne tusobayo esala nyingi bweti nga tudukagenda kukola ki naye bagambye musabe mukama yeebazibwe muyinza ogamba naye nga tusabye okyalase n'ogamba tusabe naye nsabye mpulira ki nkooye Katonda tanziramu awo ninawe natuuka ku mbeera eyo naye kumakya nga nzuukuse mukama n'ampa Luka 18 ey'omukyala Nnamwandu eyalinnyirira omulamuzi buli lunaku ng'ayagala mulamule amiina kati naka tuleme kukoowa kubanga tuli baana be wadde tusabye lindirira amiina tokoowa kubanga Nnamwandu we yamulinnyirira omulamuzi Bayibuli egamba nti yali tatya Katonda yali tamanyi Katonda nga tamutya nga n'abatyalibwa omulamuzi oyo yalimu obwamalala gamba nsoma omulamuzi oyo lwentyo lwe mulaba amiina naye omulamuzi yagowa n'agamba kamuyambe Yesu wali wansi agamba nti bw'abanga omulamuzi ow'engeri eyo yamala n'ayamba Nnamwandu ate nze kitammwe ow'omuggulu amiina nti bwemunaasabanga emisana n'ekiro tibalamule bwatyo bwabuuza kale temukoowa kubanga muli bana ba Katonda ayagala mukole ki mumusabe amiina oba waliwo abadde akoye mu kibiina kino njagala oddeyo olwaleero nga teki ozzeemu amaanyi mukama yeebazibwe ensonga ey'okuna eno njagala amiina nti omusaayi gwa Yesu gwatufuula abasika amiina gwatufuula abasika ne Katonda abasika ne mukama waffe Yesu Kristo mukama yeebazibwe mukulu kirumi atusomere Abalumi 8:17 Abalumi 8:17 naye bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo bwe tubonaabonera awamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa mukama yeebazibwe nti tuli basika mukiraba ate era tugenda kusikira wamu naani ne mukama waffe Yesu Kristo nti tubonaabonere wamu naani kaakati abaayita bano abasajja abamanyi mu Bayibuli ngenda kwogerako n'abana bokka nti Peetero bamubamba ku musalaba ng'omutwe guli ki wansi amagulu gali waggulu amiina Siteefano ne bamutisa amayinja Yokaana ne bamufumba mu butto ne bagamba kiki kino tufumba jjinja ne bamuteeka ku kizinga mukama yeebazibwe amiina Pawulo ne bamuggyako omutwe mukama yeebazibwe tugamba kwe tulina okubonaabonera wamu naani ne Yesu Kristo muyinza okugamba oba oliawo awo tetunatuukawo okutusalako emitwe okutusalako amagulu mukama yeebazibwe naye ngaffe abaana ba Katonda olwedde tufuuse abaana tuli basika n'agamba nti singa tunaabonera wamu naani ne Yesu Kristo waliwo wagamba mu Matayo
Matayo 10:38 nti oyo atasobola kwetika musalaba gwe n'angoberera tasaanira. Mukama yeebazibwe. Guno omusalaba si gwe guli gwe yeetika ng'agenda Gologoosa n'ettasubeeko. Gye emisalaba gye tuyina buli lunaku gye tuyitamu. Mukama yeebazibwe. Kwegamba bw'obanga olokose nga walokoka obanga wakalokoka si kyekyo nga oluusi nga tonalokoka bandi olina gye wayitiranga ng'onoonya ssente n'ogamba olwaleero leka ngende neetunda enfune ssente ey'okulya oba ey'akaviiri oba ey'akagatto naye n'osalawo n'ogamba nti okuva lw'endokose waakirikanya mbala akateteeyikamu emisana nkambale ekirokoozi kweka okukola ki okubonaabona. Amiina. Kubanga bajja kuyita akateeteeyi kamu eyabbanga okufuna ekyokulya n'ogamba waakiri kansula enjala. Enjala neesula ng'ekuluma awo nno ng'obonaabona naani Yesu. Mukama yeebazibwe. N'oba ng'oli mu bitongole okola boosi najye n'akusuulako kyeke y'okusayininga naye nga ssente ki esente nga nzibe naye ate ng'akikuleetedde mu kiseera ekya school fees. Mukama yeebazibwe. N'olowooza ku ssente n'olowooza ku signature eno ate n'olowooza ne ku baana naye n'ogamba nti nalokoka omwana oba amala wiiki nga tagenze. Mukama yeebazibwe. Sigenda kukola ki kweka okubonaabona kubanga kiruma wiiki emu wiiki ey'okubiri ng'abaana bakyali ki awaka kweka okubonaabona ne Mukama waffe Yesu Kristo kwayagala kubanga Bayibuli egamba nti bwe tunaabonaabonera wamu naye tugenda okugabana ekitiibwa wamu naye. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Okubeera abasika bintu bingi bye tusikira. Tusikira emirembe, tusikira obuwanguzi, tusikira okusumulula, tusikira bingi okusonyibwa, amaanyi, tusikira emirembe. Twagala bintu bingi nnyo eby'omwoyo bye tusikira ng'abasika. Mukama yeebazibwe. Mukama mumukubire mu ngalo. Yesu waka mumukubire mu ngalo olw'omusaayi gw'ayita. Amiina. Ekiddako omusaayi gwatuwa oba nkiyita enkya kwegamba bw'olina okuyitira okuyingira eggulu oba nkiyita enkya oba kwegamba bagamba tulabe kikyolina ekitambuliiso omusibayi bw'akirese bw'ati si kyekyo bw'otuuka wali nina musaayi gwa Yesu. Amiina. Nkize namukkiriza. Bwe nali nga nkyali ku nsi neŋŋenda okuyingira mu mwezi wadde nalokoka bwe nali nkyali ku nsi neŋŋamba sigenda kwekkiriranya. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kale n'atuwa obulamu obutaggwaawo kubanga yogera n'agamba tabona bali mukkiriza ne bamusengeza obulamu agenda bawa obulamu obutaggwaawo tewali kuzikirira. Mukama yeebazibwe kubanga tuli wano akaseera ne waliwo akaseera akagenda okujja nga mu butuufu tulina okuddayo wa Mukama waffe naye kuno omusaayi gwe yayiwa bwe gutuyingiza eggulu abooluganda. Mukama yeebazibwe. Yokaana 6:5 mugitusomere. Yokaana 6. Nze mmere ennamu eyava mu ggulu. Omuntu bw'alya ku mmere aliba mulamu eby'emirembe. Era emmere gye ndigaba buli mubiri gwange olw'obulamu bw'ensi. Mukama Yesu agambye nti yenze emmere eyava mu ggulu. Amiina. Bwe mulya omubiri gwange ne munywa n'omusaayi gwange mugenda okufuna obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Ate nga n'eggulu nga tetunnatuukayo bw'oba ng'oli mulokole ng'omaliridde n'ogamba nze kati ndokose neenenyezza abadde agende Masaka nkyusizza 180 degrees. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ojja kuyingira eggulu. Ekyokulya omubiri gwe n'okunywa omusaayi gwe si gwe omusaayi gw'osobola okulowoozaako. Amiina. Naye yali atugamba nti byonna eby'omubiri tuyiteeke wansi tubyeyambule. Buli kibi kyonna ekisobola tuziyiza okugenda mu ggulu tukole ki? Kweka okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Kwe kulya omubiri gwe n'okunywa omusaayi gwe n'ogamba mu butuufu okuva n'olwaleero mwebale mwalokoka. Amiina. Ninga kyekyo olunaku lwe walokoka n'oyatula wali omubiri gwe n'onywa omusaayi. Mukama yeebazibwe. Abalumi 8:13
egamba Abalume 8:13 tusomere. Tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbali ez'okutamiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyombanga n'obuti. Naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwekola. Abalume 8:13. Mukama loza mululidde. Era waliwo ekyawandikibwa ekyekigamba nti bwe tubanga tutambulira mu mubiri ogwo kufa, naye bwe tubanga tutambulira mu mwoyo ogwo bwe buki bwe bulamu. Abooluganda Mukama yebasibe. Biri ebintu bibiri. Okulokoka kyekisooka kyo kyanjawulo, naye ate n'okusumululwa nakyo kirala. Mukama yebasibwe. Mukama yebasibwe. Tulokoka naye ate ne tusigala nga waliwo ebikyakoze ebikyatuyinzizza amaanyi. Mukama yebasibwe. Nogamba nti oli mulokole naye omulokole amalala nga gakyalimu. Amiina. Nogamba nti nalokoka naye n'okulyanga ekyobwenzi olwanyisiza kikoze nga kiganye, obulimba nga buganye, ate nga mwatu tuli nga tuli balokole. Mukama yebazibwe. Obusungu nga bukyalimu naye ate nga okyali mulokole. Okusonyiwa nekola nekukulema naye ate ng'okyali mulokole. Amiina. Kwegamba okutambulira mu mubiri. Mukama yebazibwe. Naye olwaleero omusaayi weeguli. Omusaayi weeguli tugenda kumalisa saaviisi nga tuyimira nga tugamba nti mu butuufu omusaayi gwa Yesu. Jangu onnaaze. Jangu onnaaze. Omanyi ekisobola okunnemesa. Bayibuli egamba nti Yesu aliko mangu omubbi singa ajjira mu kaseera kano. Mukama yebazibwe. Ani agamba nti genda mu ggulu? Saawa eno musumba mumukubire mu ngalo. Mukiraba? Singa ajja bw'ati kubanga Bayibuli egamba nti tugenda mulengera mubire mu butuufu. Entambula gy'obadde otambulamu wadde ng'oli mulokole onaasobola okgenda. Kinaasoboka. Kati ensonga ezo ezikulemeseza okuwanika omukono waggulu ezitulemesa olwaleero leka tuziweeyo. Yesu akole ki? Azitunaazeemu mu linnya erya Yesu kubanga tutegeedde nti omusaayi gulimu amaanyi. Ebituvudde nga tugamba nti omusaayi ogwo gwatusasulira ebibi. Mukiraba? Amiina. Ensonga endala nti omusaayi gwa Yesu gwatusembeza kumpi ne Katonda. Mukama yebazibwe. Muba ekyetegeeza okubeera ng'oli kumpi ne Katonda. Mwete mukima. Bannange kyamuwendo ng'oli kumpi naye nga buli ssaawa ogamba Katonda wange ate kino ate wano. Amiina. Amiina. Nze sisobola gamba nti ntuukiridde. Nze waliwo ebiseera bwe nnyimira wabweru ne ntunako ne mu ggulu ne nsimayiringa ne mugamba Katonda wange. Kasimayiri okalabye kano kako kubanga ndi mwana. Kubanga manyi somehow alina wantuusizza sennatuuka naye nga alina wantuusizza nga ddala mu butuufu ki? Okiraba? Alina wantuusizza nga ndi kumpi naye. Mukama yebazibwe. Abefeso 2:12-14. Tusomere. Nga mu biro biri mwali nga muli wala ne Kristo, mwali nga mubooleddwa mu kika kya Isirayiri, era mwali bannaggwanga eby'endagaano ez'okusuubiza nga temulina kusuubira nga temulina Katonda mu nsi. Naye kaakano mu Kristo Yesu mwe abaali ewala edda musembezeddwa olw'omusaayi gwa Kristo. 14 kubanga ye gy'emirembe gyaffe yafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula. Mukama yebazibwe nti omusaayi gwa Yesu gwatuleeta kumpi ne Katonda ne tulondebwa. Ekitegeeza nti waliwo gye twali nga tuli ki? Nga tuli wala ddala. Mukama yebazibwe. Nga tuli wala ate nga tuli neki ne bannamawanga. Mukama yebazibwe. Nga tuli ne bannamawanga nga ne essuubi nga tetukyalina ssuubi. Nakusaawa eno tulina essuubi. Nawe tuva mu maaso ga Mukama netusaba. Tuba tulina essuubi nti Katonda ajja kukola ki? Agenda kwanukula. Mukama yebazibwe. Ate era nga tulina essuubi nti singa tunywera ne tutambula ne Yesu buli lunaku eggulu tujja giyingira. Mukama yebazibwe. N'agamba nti tewali kusaasilwa wadde naye kati ekisabo ekiri weekiri era ng'olwaleero ku ntayo olwaleero okusaasilwa ku weekuli olwaleero tugenda kuva wano
nga Mukama tumukabirire nga tuwaddeyo ensonga zaffe ezanditulemeseza okuyingira eggulu olwaleero si kyekyo kubanga omusaayi gwatweta kumpi naye ne tuba nga tukola ki nga tusobola okusaasibwa. Waliwo ewagambye nti omusaayi ogwo ne gumenya ekisenge ekyali wakati we naffe. Ebigambo mubikubire mu ngalo ekisenge kyatulanga ekyo ekisenge kya kibi, kisenge kyawaluganda ekiri mu bulamu bwange. Kisenge ki? Omusaayi gwa Yesu gusobola buli kisenge. Mukama yebaze oba era mbasabirako kyayo olwaleero nti buli kisenge kyonna ekibadde mu bulamu bwammwe n'omukuŋŋaanya olwaleero omusaayi gwa Yesu gukisuule paka ku ttaka muleberera Yesu Kristo. Mukama yeebase. Waliwo batugambye nti omusaayi gwa Yesu kati tuli mu bisuubizo gwatweta kumpi n'ebisuubizo. Mukama yeebazibwe. Bannange ebisuubizo sobola kubimalayo bingi naye waliwo batugamba nti siribaleka ndibeera nammwe emirembe n'emirembe. Mukama yeebazibwe. N'atugamba nti ne wakati mu muliro n'atusuubiza wadde oli mu muliro wadde oli mu mazzi tegukwokyenga tobirika. Mukama yeebazibwe. N'asuubiza nti najja okuwa obulamu era obulamu mu bujjuvu. Ebyo byonna bisuubizo. Mukama ffe yeebazibwe. Amiina. Ate ng'ono Katonda afe atusuubiza ebisuubizo bino mwesigwa gwayogera kola ki atuukiriza. Amiina. Ebisuubizo bingi sisobola kubimalayo olw'obudde. Amiina. Naye njagala bajjukiza ebisuubizo bino nga tumaze okubitegeera njogeddeko bitono. Ndaba abagenda okuwuga banyumirwa amazzi bane baganyumirwa naye nze ngatya era sigayigiralamu naye engeri gye banyumirwa amazzi ago njagala kubakakasa nti ebisuubizo Katonda byatusuubiza tetusobola kubinyumirwa. Amiina. Tetusobola kubiwugamu ne tunyumirwa nga tetweterezeza. Amiina. Nga tetusazeewo tetusobola tekisoboka. Ebyo ebisuubizo bitubeera wala mu linnya erya Yesu. Mukama ffe yeebazibwe. Kaakati Abebbulaniya 10 tusomere Abebbulaniya 10 okuva 19 paka 5. Kale abooluganda bwe tulina obugumu okuyingira mu kifo ekitukuvu olw'omusaayi gwa Yesu mu kkubo lye mu kkubo yatukubira erijja eddamu eriyita mu ggigi gwe mubiri gwe. Mukama yeebazibwe. Kaakati Bayibuli soma ne Matayo 27:5 5:5 naye Yesu n'ayogera nate waggulu n'eddoboozi ddene n'atya omwoyo 5 mulabe eggigi lya yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi ensi n'ekankana enjazi nfaatika. Mubuli ebigambo ebyo kyaka bibayiseeko nti omusaayi gwa Yesu Kristo omubiri gwe ne gufuuka eggigi ku lwaffe. Bayibuli etugambye nti bwe yamala okuwayo omwoyo gwe yeekaalu n'ekola etya eggigi ne likola litya. Naye waliwo ebigambo ebirungi wansi awo nti musisi n'ayuguuma enjazi ne zaatika ago gonna maanyi ag'omusaayi gwa Yesu Kristo. Waliwo ebyawandiikibwa ebigenda okujja mu maaso eyo nti omusaayi gwa Yesu bw'amala okuwayo omubiri gwe ne batugamba nti balengera n'abafu nga batambula mu atukuŋŋuulo abatuukirivu. Olwo lwonna nti omusaayi gwa Yesu nga gumaze okuyiga emagombe. Mukama yeebazibwe. Kati oba njazi zifaanana zitya ezibadde mu bulamu bwo omusaayi gwa Yesu weeguli olwaleero okola ki okuzimenyaamenya. Amiina. Bino ebigambo tetusoma busomi nti oba Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda kiramu ate kikozi. Buli kigambo kyonna kyetusoma wano kiramu ate ki kati buli njazi zonna ezibadde mu bulamu bwo. Amiina. Zaatike olw'amaanyi ag'omusaayi gwa Yesu agali mu musaayi gwa Yesu. Amiina. Waliwo ne musisi ow'eggulu naye ayuguumye omusaayi
mukama yeebazibwe. Omusaayi bwe gwatuyingiza, omusaayi gwatuyingiza mu ndagaano empya. Kitusomere Abaebbulaniya 9:15. Era kiraba leero omubaka w'endagaano empya okufa bwe kwabeerawo olw'okununula mu byonono eby'omu ndagaano y'olubereberye, abaayitibwa balyoke baweebwe okusuubiza obusika obutaggwaawo. Kiraba nti omusaayi gwa Yesu endagaano eyo y'empya gye twatuula olw'amanya agali mu musaayi gwa Yesu. Endagaano n'etuleetera emirembe wakati waffe ne Katonda. Bwe tubeera mu kibi kambabuli, Katonda aba talina mirembe, aba tagirina, ate nga naffe tetugirina. Naye endagaano empya n'etuleetera emirembe, n'etuleetera obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ne tufuna embavu ez'okutambulira mu mwoyo omutukuvu. Amiina. Era Bayibuli waliwo wegamba n'agamba nti endagaano empya yeeno, nti Katonda n'awandiika amateeka mu ndowooza zaffe, n'ateeka amateeka mu ndowooza zaffe, n'awandiika amateeka ku mitima gyaffe. Yeyo endagaano empya. Mukama yeebazibwe. Omusaayi gwa Yesu gugenda tulokola mu busungu obujja. Mukama yeebazibwe. N'engalo temuzikubye, temukitegeeza. Mukama obusungu bwa Katonda. Abatabumanyi njagala mudde mu Bayibuli mu biseera bya Nuuwa nga boonoonese, nga Nuuwa ne famire bokka nga be batuukiridde. Bayibuli etugamba nti ensi yonna yagimalawo n'amataba obusungu. Amiina. Bwe tuba tusoma ebyawandiikibwa olugendo lw'abaana ba Isirayiri, waliwo batuuka ne batandika okwemulugunya. Tetwagala nnyama, twagala nkoko. Twagala ki? Obusungu. Bayibuli etugamba nti ne bubuubuuka obwa Katonda n'agamba ennyama ngibawa. Naye n'abalinda nga bagitadde mmanyi, mwatu tebaagirira. Amiina. Obusungu Bayibuli etugamba nti bwabubuuka bayitirivu, enkumu n'enkumu n'akola tya? Bwebwe obusungu bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Kati waliwo obusungu obulala obujja. Amiina. Ate atuweddemu ebbanga okwetereeza. Olwaliro omusaayi gwa Yesu tukkirize mututereeze. Obusungu gye buli obujja. Gye buli. Ekitabo ekisembayo okubikkulirwa Olunya 21:8 lwogera abo bonna abenzi, abatagala kusonyiwa, abalina obusungu, ab'obujja, abo bonna abali mu malogo, abalina ettima, nti okufa okwokubiri bagenda kuzikirira mu muliro. Amiina. Bwebwe obusungu obujja. Naye bakulinga betugambe nti omusaayi gwa Yesu gugenda kututaasa eri obusungu bwa Katonda. Mbasabira ku nkya y'olwaleero mukkirize tusobole okukola ki? Awo bwaliwanga ng'obusungu busituse mwatubaguliwa okusanya. Mubikubire mu ngalo. Katonda tumukubire mu ngalo. Kubanga gwegwe omusaayi. Amiina. Omusaayi gwatujja mu mirembe gino egiri emibi. Mukama yeebazibwe. Nti omusaayi gwa Yesu gugenda kutujja mu mirembe gino gye tulimu. Amiina. Tutandise nga tulaba nti nyegenyege eyagala kuyingirawo. Mwamuseno gabyogereko musibana abyogerako. Busego bwerere. Amiina. Nina heti kyagona binjogera naye. Nagamba omanyi ekiri omukyala Senoga nti amasomero agasinga ttamu yakubiri ewedde nti weevu bagiyita weevu. Ngene yali eyanobe nali okulaba nti naye ey'ebisiyaga omuyaga webalina musumba nti omuyaga gwayita mu masomero ebisiyaga mulenzi ku mulenzi, muwala ku muwala. Mukama yeebazibwe. Naye omusaayi gwa Yesu basomere bakiwulire. Naje bali Mukama tata batekeko olugo bali bateka batekeko imisayo nti bali kubanga mu masomero mulimu ba agents ne sente gabalina nti naye bwe banaasemberera omwana wo ng'entiiseba. Bwe banaasemberera omwana wo nga bawulira muliro. Amiina.
tuyiga okubanyika mu musaayi gwa Yesu. Waliwo akatandika endala bye ennaku zino neekalagako mwamusennoga nga mwatu beeyagala bayimba nti tujja kukola ki kunona abaana bammwe kikafuuwe abaana ababalokole newewewaana batya kale baliko omusaayi gwa Yesu. Tuliko omusaayi gwa Yesu kubanga bambi n'abakulu bambi nabo babikola naye guno omusaayi gwa Yesu gulina engeri gyegenda okukola ki okututaasa. Mukama yeebazibwe. Emirembe gino gijja COVID yatuyiseemu naye waliwo ebirwadde eddala ebinene ebikyajja bayibuli ekyokweyogerera. Amiina. Kaakati abaana ba Katonda mukyaki muno bangi abaakwatibwa kale bawerako naye tetwafunamu yafa. Lwaki? Omusaayi. Amiina. Omusaayi Mukama atukuliza ekyawandiikibwa nti wakati mu muliro teguboocenga, wakati mu mazzi temubirimba. Ekyo kyekitegeeza. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kati nze mukyala Ssennoga bwe nayiga engero 18 nti olulimi lwange luliko amaanyi ag'obulamu n'okufa n'ennyimirira ekisasi n'engamba gwe COVID mu nyumba nenangirira ku mwami kubanga nkimanyi nti ndi mwana wa Katonda, nkimanyi nti ndi omusaayi, nkimanyi nti olulimi luno lutonzi. Emirundi mingi natabagana n'abantu ba COVID nga mbasabira. Omukyala omumusajja n'agamba nti mukyala Ssennoga weebala okujja, abalala bajja olw'okuba batya naye nze nayingirangawo ne mbasabira mu ddwaliro nenyingirawo ne mbasabira naye nga manyi nti ndi mu musaayi gwa Yesu. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kale tuyige okukola ki omusaayi ogwo, tuyige okugwenyikamu. Mukama yeebazibwe. Nga tumaliriza tugenda kumaliriza enjiri yaffe. Katonda waffe ayagala nnyo tutukuzibwe. Abasesalonika ekitabo ekisooka olwennyo olwokuna essula eyokuna tusomere olwokusatu olwokuna tumalize tugende mu ssaala tusituke. Kubanga ekyo Katonda kyayagala okutukuzibwa kwammwe okwewalanga obwenzi buli muntu ku mmwe okumanyanga okufuga omubiri n'ekitiibwa si mu mululu ogw'okwegomba era ng'amawanga agatamanyi Katonda alenenga okuyingirira muganda we newankubadde okumusobyako mu kigambo ekyo kubanga Mukama waffe yawalana eggwanga eryebyo byonna era nga bwe Mukama waffe awalana eggwanga eryebyo ayogera ku kibi kyayogerako akiwalana. Mukama yeebazibwe. Akiwalana abadde alowooza nti bannange esente zinguze newekkiriranya nti kaboyfriend kano leeka nkakkirize. Si kyekyo tokkiriza. Katonda bw'amala okulaba nga oyimiridde bw'oti ng'osazeewo okubeera mu Yesu kale agenda kutemera ekkubo. Mukama yeebazibwe. Tuleme okwekkiriranya abooluganda, tuleme okwekkiriranya olw'okuba embeera tunyize. Nze kambalirizeyo kamu nga tumaliriza. Famire y'ewaffe eyali maama yagenda naye ku lunaku lwennyini lwe yagenda ne bagamba nti tujja kukuŋŋaana ng'ekabaali. Kati nze ebyawandiikibwa mbimanyi. Mukama kyagala kwekkiriranya okukuŋŋaana buli nga 26 ate bambi nga yagenda nga yawummula. Saagala kwekkiriranya. Omu n'asituka n'agamba nti gwe nkukyali ate n'anfunya n'okufa n'agamba fuluma ennyumba eyo. Amiina. Nene ngamba sigenda kukola ki kwekkiriranya. Sigenda kwekkiriranya. Amiina. Kati abo Katonda bagambye nti awalana eggwanga ery'ekibi. Mukama yeebazibwe. Era ayagala twebongoosa. Omusaayi weeguli tukowole tulina we tuli. Waliwo ebibadde engeri gye tubadde tutambulamu nti singa ajja mu kiseera kino mu butuufu tetwamusobodde naye omusaayi gwa Yesu weeguli ku nkyayomaaliro. Leka tuyimirire buli omu ayogere. Mugambe Yesu omanyi kino mbadde nnemeddwa, kino kibadde kiŋŋaanireko, ngezaako nnyo okusonyiwa naye nnemereddwa, obusungu bunnemerako. Mukabirire. Amiina. Bunnemerako. Mukabirire. Mbadde ngenda mbasaba musituke kubanga Katonda ayagala omusaayi weeguli olwaleero. Musituke. Njambasaba musituke mumanyi ekyo Katonda ekisobola okutulemesa okuyingira eggulu.
buli omu ayogera embeera gy'ayitamu, ayogera ekyo ekibadde kimuyinziza, ekibadde kyagala omulemesa eggulu, kyogera eri Yesu. Omugabirira omugambe Yesu omanyi, laba ndi wano olwaleero. Omusaayi gwo ntegedde nti gw'amaanyi, ntegedde nti omusaayi gwo nasonyiyibwa, naye laba embeera bw'eti ebadde nnemeddeko. Ate njagala kuyingira mu ggulu. Yatula, yogera ne Yesu wo waali yayiwa omusaayi ku lulwo. Yogera, kkiriza akunaaze, kkiriza akulongooze. Imusette boosi embeera zo zimanyikwe ng'omuntu koola tuzize ku maaso ga Kaboluganda naye oluusi obanga okulatula toyinza kubeera nti nno obeera mu mwoyo naye ziwuliza ku maaso go genda ewa Katonda omwambire buli nsonga ekwatira obulamu bwo. Osanga wali otawaanyizibwa, osanga bulimba nga bukutawaanya, oba bubbi, oba okyankalanya abalala, waleeta obutali bumu mu kkanisa mu kika kyewammwe, yeggwe omuyombi, bw'ovumaganya abalala, koola omusaayi gwa Yesu kunaaza olugala tusuba ggulu, kubanga omusaayi gwe nekutwala mu ggulu. Awali ekibi Mukama tabeerawo, era mu ggulu teri watu agenda kuyingirayo. Kati koola Yesu Kristo nomuyamba akuyambe, koola Yesu oyo akunaaza oluganda, akunaaza omubiri gwo, akunaaza omutima gwo, akunaaza embeera zo, akunaaze ebyo nebyokola. Gamba Mukama koowo akunaaze. Ye omusaayi gwa Yesu gujjawo ekibi, sabbuuni gw'onaaba n'amazzi y'obukoowu n'ekyo kisigala nga kikyaliwo, naye omusaayi gwa Yesu gutunaaza. Osobola okutaba nti oluganda omwoyo gukutawaanya, obulimba bukutawaanya, obwenzi bukutawaanya, koola omusaayi gwa Yesu gutuna akuyimuse naawe oli kugenda mu ggulu ng'okakasa ekiseera kyonna kimaze oli mutuukirivu siba gwegwa omuntu naye omusaayi gwa Yesu. Mukama tulina olwaleero otunaaze Mukama ng'ekkanisa eya GFM Mukama ekigo kino ekya Kristo Yesu otunaaze omusaayi okutya buli njegere zonna Yesu. Abadde emputtu, abadde obujeemu, abadde okwaka, abadde ebisiyaga, abadde enjaga, abadde buli kibi kyonna Mukama otunaaze n'omusaayi gwo Mukama, otunaaze Yesu. Abadde obujeemu, abadde eddalu Mukama tunaaze, Mukama tunaazeeko Mukama buli nziro zonna eziba n'esitaani n'ekibi kyonna Yesu. Mukama omusaayi gwo gukutule buli njegere zonna ez'obuta esitaani ezakussaako. Tubeere abakazi n'abasajja abatugidde ogenda mu ggulu. Yesu notera okudda ng'ogamba ekkanisa mu nnaku ez'oluvannyuma mwerongoose, mwetukuze, mwetereeze n'omusaayi gwa Yesu. Mukama tuze mu maaso go ng'ekkanisa GFM wano olwanaku lwaleero amaboga nga tulaba Mukama tukooye ekibi tukikoyera Yesu. Otunaaze Mukama otufune ebitonde ebijja. Yesu oluusi ne batubuuza wagamba walokoka ng'endabika zaffe si eziizo naye Mukama olwale Mukama tukoye okusoma erinnya lyo Mukama okukola okumukulya eno okala kulya eri twogera kino naye nga tukola kirala. Mukama tuyambe ng'ekkanisa otuggyemu olumbugu, tuggyemu olumbugu wa Yesu, tuggyemu ekibiseresene eby'obulamu bwaffe. Mukama tuggyemu ddala ng'omulimu Mukama wakwata enkumbi ey'amannyo n'aliyayo olumbugu n'alusikayo paka lyonna gye luli. Nabo Mukama bw'otukola tubeere ekkanisa ejjudde amafuta ga Katonda, ejjudde okwagala, nga tujjudde obutuukirivu, nga tujjudde Mukama obumu n'okugonya ekigambo kya Katonda. Mukama balagenda mu ggulu. Ekkanisa eno Mukama tugiteekateeka abantu kugenda mu ggulu, si kubeera wano kubanga wano wansi mu nsi tuyitamu buyisi, tuli bakyaze, tuli bagenyi. Naye Mukama ffe gye tugenda Yesu Mukama gy'oli. Rapakazi rebotaraba riboseri bariara erere bariara baregosori ribotaraba barabasori. Yogera ko mu nnimi dakikatono nnyo
O Samama Kababariba. Rebotara Barariba. Everybody know that. I yes. Njagala kwebasa. Rona polwalero. N'ekigambo kyempulidde. Nkusaba olw'omusaayi onnaaseeko obutali butuukirivu bwonna bwe mmanyire bwe simanyi. Mukama ntukuza mbeere ekitonde kijja ndeka okusobola ggulu naye mbeere nga ndimweteefuteefu okuyingira eggulu era ndibeera wamu naawe ennaku zange zonna ensobolamu bwange olw'omusaayi gwa Yesu gwe yiwetolokoosa. Era Mukama nkusaba omusaayi guno gunneetooloole essaawa yonna emisana n'ekiro ne kubeera nga nyonoona kubanga niko ekifo ky'omusaayi gwa Yesu. Era Mukama nkusaba omulaba abadde nga nkema, emisamba nga ginkema, emyemiri nga ginkema, n'amagini nga gankema, tegajja kunsobola okumalako olwaleero kubanga nina omusaayi. Mukama tukwebaza kubanga ensala yako giwulidde. Kula Yesu mugale saba. Twongeremu engalo za Mukama n'omusumba waffe twongere engalo. Twebaza Mukama olw'ekigambo kye eky'amaanyi kye tuli. N'omubuulizi waffe tuwe engalo. Twebaza Katonda waffe olw'omusaayi gwa Yesu. Tulabye nti gwatufuula abasika wamu ne Kristo nga tukayanira obusika abooluganda, naye wano tulabye nti omusaayi gwe gwatufuula abasika n'ani wamu ne Kristo gutuwa obulamu obutaggwaawo, gwatusembeza kumpi ne Katonda, gwatusembeza kumpi n'ebisuubizo. Ate ne tulaba ebisuubizo emiganyulo tukirabye, ate gwatuyingiza mu ndagaano empya. Ate omusaayi gugenda kutulokola mu busungu bwa Katonda, ate era gugenda kutulokola mu mirembe gino emibyo egijjudde ebisiyaga byegenyege na biki. So omusaayi ogwo kwe tugenda okwekwata. Amiina. Ate tugenda kutukuzibwa olw'omusaayi guno. Amiina. Si kya muwendo gy'abooluganda. Twongere Mukama engalo. Abooluganda essaawa etuuse ey'okusinza Mukama nga tukozesa ebyo by'atuwadde. Amiina. So tulina ensawo bbiri. Tulina eya bululu ng'egendamu 1/10 n'ebiweebwayo, ate ntuba n'eya kakobe, eyo tugiteekamu ensimbi ezituyambako okuzimba ekkanisa ya Mukama. Bannaffe abatwegasseeko nga muyita ku mukutu, mulaba ennamba eziragiddwa. Tulina eyo eya MTN, tulina n'eya Airtel. Muyinza okukozesa ku ezo okubanga nammwe temusubwa mukisa kuwaayo eri Mukama. Era mulagiddwa ne akawunti kyafuka kya Luganda emu nga owaayo sente za $, endala za Uganda mu Stanbic Bank. So ennamba ezo nazo muyinza ozikozesa. Tulina ne akawunti mu DFCU wali ku Acacia, oba oyinza okuba nga oyagala kukozesa Airtel Money, era ennamba eragiddwa. So emikutu gino gituyamba okuba nti tetulina kyekwaso olw'okuba nti tetusobola kuwaayo, kubanga mobile money wonna wobeerera ng'ofunye akasente osobola okuba nga okola ki,
oteekayo nga oyinza obutatuuka ku Sande. Amiina. Yes, twebaza Mukama nga bwe tulinda okuwaayo tugenda ku mirango bya wiiki eno. Twebaza Mukama Katonda waffe olw'okusindika omwana we Yesu Kristo okuwa omusaayi gwe weyayita okutufuula abawanguzi. Tuli bawanguzi abooluganda. So tufube nga bwe tusobola abooluganda okukuuma obulokozi bwaffe nga tetuva mu Kristo. Amiina. Tugenda maaso n'okuzimba ekkanisa yaffe era tulina n'olukuŋŋaana mu Desemba. Tulina ekiruubirirwa okulaba nti tuyingira ekkanisa yaffe tube nga tusabira waggulu wali we tunaamalirako omwaka guno. Amiina. Kirungi abaana ba Katonda okuba n'ebiruubirirwa, tetufuna mwoyo wa kutya. Amiina. Tuluubirira nti Desemba wanakwerako nga tusinziza wali. Amiina. Naye kirina ebyetaago byakyo. Twetaaga akasolya ng'omusuba bw'agambye, twetaaga ebitayimbwa, twetaaga seminti, twetaaga omusenyu. So tusule okukkiriza kwaffe tubeere ng'ebintu ebyo tubirina, ekiruubirirwa kyaffe ekyo kisobole okuba nga kituukirira. Amiina. Tulina olukiiko Tabamiruka nga GFM oba ekigo kya Katonda we tugenda okuba nti tutegeezebwa ku nteekateeka z'ekkanisa era nga ffenna tuyitibwa ennaku z'omwezi zijja kubeera 25 omwezi guno esande esembayo omwezi. So osabiddwa okuwaayo ebiseera weetabemu tuteeseze wamu tulabe gye tuvudde gye tulaga. Abooluganda mwawulidde obujulizi obuva ku kyoto. Katonda esaala akola ki? So mujje tusabe wamu ku Lwokusatu okuviira ddala saa 10 n'omwezi olw'eggulo okutuuka ku ssaawa ng'emu. So abooluganda mujje tusabe, mujje tunonye Mukama. Katusabe katwebaza olw'ebiweereddwayo Katonda kitaffe ayinza byonna ataggwawo, tukwebaza kubanga gw'otuwa amaanyi okukola obugagga. Kitange kino tetuwaddeyo kyekimu ku bitono byetu ku bingi by'otuwa era tuzizza gy'oli Mukama. Kitange tusaba owa omukisa olw'okuwaayo kuno Kitange ataggwaawo. Abaana bo bawa omukisa nga batandika wiiki eno bagende bakole bakwase projects zaabwe Mukama oziteekeko omukono gwo ogwa ddyo ogw'amaanyi. N'atasobodde kuwaayo olw'obuzibu olw'obugulwa Kitange muwa omukisa. We tunaddira wano Mukama nga y'omu ku bawaayo Kitange ataggwaawo. Tusabira ebiweereddwayo bino Mukama abagenda obikozesa Mukama bawa amagezi babikozese mu ngeri gy'onoosiima Kitange ataggwaawo. Ekitiibwa kikyo linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olw'okubanga obudde bwebwo ssaawa zaakawerera ddala 4 tugenda kuyimirira twatula ekisa tusobole okwegatta ku saaviisi ey'okubiri. Tuyimirire abooluganda. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwa Ayi Katonda n'okusa ekimu ku Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe kitaggwaawo. Amiina. Abooluganda tutambulire mu buwanguzi wiiki eno tulabye omusaayi gwa Yesu kukyakola era amaanyi gawo weegali. Amiina. So tukukoowoole mu mbeera zonna tugenda kugwa